mbayigirizeyo akantu kamu nze kantwalira emyaka okukategeera gwe kankakuyigirize mu ddakiika 2. Topapiriza kuyita muntu mukwano gwo. Topapa. Abantu bangi bajja kujja mu bulamu bwo naye topapa kuteeka ku muntu lebo nti oyo my friend. Leka embeera y'ensi, embeera y'obulamu yeba ekusalirawo ani mukwano gwo. Oluusi tupapa. That was ekyo kyekyali ekizibu kyange. Olw'okuba omuntu asese akulaze nti waali noloza ni mukwano gwo. Munnanga abamu babeerawo olw'ekyo kye bakusuubiramu. Abalala babeerawo naye nga tebakikakasa. Kati gwereka ebizibu n'essanyu bikufuulirewo ani mukwano gwo. Ebizibu bikufuulirawo otya ani mukwano gwo. Bangi tebaagala muntu ali mu bizibu. Bangi tebaagala gwe babanja. Bangi tebaagala gwe bagenda kugoba mu nnyumba. Bangi tebaagala bantu abasinga obungi gwe bakyayi. Naye oyo anaasigalawo ng'oyise mu buzibu yajobera mukwano gwo. Essanyu litusalirawo lityani mukwano gwo. Bangi baba mikwano gyaffe nga tuli banaku, tuli mu maziga tukaaba. Naye bwe bamanya nti wasandise okuseka, watandise naawe okweyagala nga babula. So, londa mikwano gyo nga weegendeza. Topapa. Olina abantu bangi b'omanyi naye sigala mu kubamanya. Naye topapa kufuula muntu nti gundi ye mukwano gwange. Kirowoozeeko.